kitabuse Hope Shifah wa surprise akiguddeko Male Mabirizi yeewozezaako so ng'ate Gravity Omutujju agudde ekigo ku stage kalago n'agasingawo g'obolindirira mu bujjuvu. Muje baliko jona gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amanyenzo Omumbeja Aisha Nassolo mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagayiza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe Saluminyo gy'abagenzi Katonda ajje omuzza emirembe agiramuze ekisa bw'atyo agumye emitima abakabenganda ssaakate n'ab'emikwano gwe neeyunzeeko omulundi gw'ogusookera ddala kujjukiza nti wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano ssaakate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu kale nno ne tubeera wano nga twewulira ku nsonga ezitali zimu kale nno ngenda kusaba subscribe ng'ateekako akadde mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa era nga bambi ngenda basaba mukyayireko ku YouTube channel ya mwana mwala Sarash eteekamu Sarash Media ku YouTube butereevu ojja kuba omufuna otuuka ku channel ye subscribe nga teekako akadde like nga videos ze bambi butereevu naye ayongere okubeera ng'ate akuweereza naye ng'obutakulwisaawo ngenda kuba ntandika n'amawulire agandese essaawa eno yennyini era nga kyannaku nnyo nnyini ddala ky'okubeera nga bambi mu disitulikiti y'e Namutumba bwe batyo emunanga ate waliwo ekirwadde ekibaluseewo nga kinene munnange kiri mu baana bokka era nga wekikwata omwana atandika okubeera ng'ate afuka musaayi kati nno omubaka weeyo avuddeyo ate bw'atyo n'alajjanira gavumenti ebeere ng'ate eyingira mu nsonga zino esobole okubeera ng'ekirwadde kineno ekikwatako era esobole okubeera ng'ekola ki ekirwanyisa kati n'abantu beeyo katubasabire nabo embeera eno bagivuuno kati era tusabe ekirwadde kineno kireme kubeera ng'ate kisaasana eggwanga lyonna so ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali yo banka y'ensi yonna edduukiridde Uganda n'obukadde bwa $180 ng'era zineno za kukozesebwa okubeera ng'ate bagula eddagala erigema COVID-19 era nga we babazeebazeemu nga zino ssente wezityo zigula ddoozi z'eddagala obukadde 11 mu emitwalo 7 kati no munaye katusabe sente zineno gavumenti yaffe zikozese bulungi ekyo kyennyini ekiziweesezza basobola okubeera ng'ate bambi bayamba abantu baleme kubeera ng'ate bazikolamu byabwe so ng'ate eyo nayo tuvuddeyo Uganda bw'etyo egenze mu maaso n'okubeera ng'ate oggulawo ekitebe kyayo ekikulu mu Istanbul Turkey mu butongole oluvannyuma lw'Abannayuganda okubeera ng'abadde basusse okwekubira endulu nti bambi nabo babadde basaba ekifo we basobola okutuukira singa babeera n'ensonga zaabwe kati nno we batyo Uganda ewulidde omulanga gwabwe we batyo ne baggulawo ate ekitebe kyayo ekikulu mu ggwanga erya Turkey mu kibuga kyayo ekya Istanbul so ng'ate eyo nayo tuvuddeyo ye Gravity Omutujju bw'atyo akiguddeko ku stage eyabadde munnanga agenda mu maaso n'okubeera ng'ate asanyusa abadigize n'oluyimba lwe luneeno olupya olwatusimbudde bw'atyo munnange n'agenda yekkata ennume y'ekigo ku stage bw'etyo eguddemu munda olubaawo luguddemu bw'atyo omusajja atunagenda mu maaso n'okubeera ng'ate agwamu saako n'omukyalo oyo gwabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ate azina naye kale no munnange ke ka video kogenda mu maaso n'okubeera ng'ate olengera essaawa eno ku screen yo naye nga katusuubire nti teri n'omu yafunye buzibu n'akamu n'akeddagala okusinziira ku ngeri gye baaguddemu katusuubire amagulu gaabwe tegaafunye buzibu bwonna yadde n'akamu so ng'ate ye Hope Shifah wa surprise ku luno munnange gye yagenze okubeera ng'ate akola surprise ebintu tebyatambudde bulungi yadde n'akamu n'akeddagala bamulengedde bulengezi ne bamukyomera ne bamugobaganya bubi nnyo nga naawe wengenda okubeera ng'ate nkulekerako ka video kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya si byangu n'akamu n'akeddagala abala gye baaniriza surprise mu ssanyu ate abamu bakulengerera eri ne bakufuumula oba katugambe ne bakusenza luti nga kikere kati no munnange ngenda kuba nkulekerako ka video kano naawe weerabireko ku mwana muwala ono Hope Shifah saaka ate munnange ne ka video akagenda osembayo nga bw'atyo Male Mabirizi ono looya munnamateeka bw'atyo agenda maaso n'okubeera ng'ate naye yeewozaako kigambibwa eno ebigambo bitandise okubeera ng'ate bisaasana mbu yakwatiddwa era bw'atyo yavuddeyo neyeyogerako n'agamba bannayinze tebannankwata era abo bonna abaninako akasajja abanjagaliza ekkomera muswadde nze tebannaba kubeera ng'ate bankwatako n'akamu n'akeddagala bino butereevu ogenda kuboobira naye ng'ate toseetuka kubanga ngenda kuba nti nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo manyi ddala kyengenda okusaba kiri kimu subscribinga teekako akadde like nga vidiyo eno sharinga woba osobodde shayirako ku YouTube channel ya mwana muwala Sarash Media butereevu tojja kubeera ngate wejjusa. Goodbye for now naye ngate nkomawo temubuuza na kubuuza mutuuka wakakuba simanyi onkuba nsaba kumpa chance ennyonnyolako ndeetera gundi tufune fulaati zino nazisobola engatto
kati yo olulengedde mu motoka n'atutandikira olowooza tannaba natubuuza nti oba kati mutaata wandimulesse mukwano katunyonyole maama na representinga avawato nantabukira nakutabukira comrades right olwevaayo bulungi naye ndowooza mundaba omanyi njagala nzije live ababungeese eŋŋambo zibakalire ku matama n'ebiruma abayayi balumire ddala gendi ndi sound and safe mwegino walinga ebyo simanyi waranti byonna bimenya amateeka bya kibbi kuba bakimanyi bulungi nti nagenda dda mu court of appeal ate waranti bagiishuinga bamaze okugaba notice to show cause nga waliwo ne fayiro ya execution leero yagina esalumu mugambi ambuulire etteeka muyayise mu kitabo ekyo nekyo ekifo kyandimufa so ffe tukola misana na kiro era sawa yonna okusaba lwakuba leero public holiday naye bwakubadde kwagenzeyo dda nga tusaba high court ne court of appeal basazeemu ebiragiro ebyo byekimpatiira omupoliisi enna bawoza simanyi biki ajja bamenye mateeka kuba bakimanyi tulina proceedings mu court of appeal propaganda ajja kuba mungi bajja kwogera bingi naye omuti ogubaze guba kuba amayinja so gendi ndi safe ndi sound ndi busy kuba bano baali balowooza nti tebasobola okwerwanako batusobola okwerwanako mu ngeri zonna ze baba baleese era kati kyetuliko kwerwanako era tujja kwerwanako ng'amateeka bwe galagira era enkyayo natuukira nga okusaba kwaffe kwonna kutusumbye okuba kunene nnyo twagala court of appeal etegeere obulabbayi obukuusa engene fubiti zisekaana byalina ng'akozesa byofiisi ye yagamba gwe baavuma ye mulamuzi yayita yakola ate yasindika mu kkomera abamu abadde balowooza musimanyi ndi kitalya bya bulimba mwendi mu Uganda waliwo ne propaganda nti Mabezi kakati adduka agenda kusala nsalo nze siri wa exile ndi wano siyinza kuleka balabe kuyinaayina kwetaaya kugenda nga bayonoona ensi yaffe nga tuli awo tugamba nti tukola ki twagenze mu exile so wendi sina passport siri passport holder so wendi ono oseka tujja muwangula nebona abadde mubere bulungi propaganda muveeko we are busy that's why we are busy tulina okulwanyisa bano abalabbayi abali mu judiciary si bangi kantu bahono nnyo abalowooza nti bagenda kufuga bannayuganda nga bakole ebikolo biro nga tebagambwako mubere bulungi